ne tuyimbira mu ngattemu naye nga nze nanyiniyo ojja n'oyimba nodde back stage twali basatu mu birubbuyo omujjukira ebirubbuyo ebyekyagwa emboozi sera yayogera ku mmindi eno wenyumya obulungi bwayo nkisa twali naye ngonna mugondi museggwanga kakati ye yasooka ng'oyimba kufa abanene bwamala n'ennyimba nakuwa engatto bwe mmala mukungu n'ayimba nze nanyini ngatto kakati omuze mba ngenda bwe nti musajja kyava ngamba owaayi bwana Lubwama jangu bwe musiba wano we muti kyemusobola kukolerawo onakwadde ogumu ekitundu bulidde oli omusajja abasumbuwa ninawo nti wali kikaali kati abo abaana basobola okugenda ne batema basala essanja ne batema ebisagazi olaba endongo gyeyakikaali ne bakola ki ne bakiteekawo n'olujja lwange nze saagala ssente njagala mukole konze tukolere wano nga mbira emmotoka bima yali tannabijjako alo mubuutu tuteekayo n'emifaliso kati ku mutto guno ogw'okukameeme wonna ne tuyiwawo ensawo z'abakyala n'ebyamaseffuliya gaabwe ne sitoovu ne tubisibaawo kati gino emitta esatu ng'abantu mwe balina okutuula mukama wammwe mu maaso abasigadde mabega ffennaawo nga dereva yabanga muyimbi oba dereva yali dereva twali twamufuna muzeyikanyike nakati gyali namulabako yanjigiriza n'emmotoka gyali ne simenti akyanzijjukira akumanyi era bwakulaba akumanyi muzeyikanyike ali yaŋŋamba nti yadda semuto eyo yagula semuto ekibanja n'azimba eyo kakati emmotoka nayo kibiina kyeŋŋenzeemu ate kyo tekirina mmotoka yes abalabe ffe aba Smart TV tubalamusizzaako yeffe abantu bamwe ababaleetera buli n'abaleetera ebituufu nze ndiru Smart the music commander from Smart Studios omuteesiteesi era omwanjuzi then n'omukenkufu waffe luneka ababuuzeeko nange namusizzaako nnyo abalabe baffe ku Smart TV nembeebaza okuwagira Smart TV mbeebaza okuwagira Kibaya Promotions mbeebaza okuwagira music wa Kadongo Kamu n'okumwagala mugoberera naye ffe kye twasalawo era nakugamba bw'ofunanga obudde janguko wano mu ofiisi tunyumyemu tunyumize abantu baffe ate kasa baatwesiga olugendo lwa Kadongo Kamu luno olubadde luwanvu ate terunnakoma naye tube nga tukola ki tube nga bantu tubanyumiza Kadongo Kamu yayitawa tulaba endongolwayo ng'ebaluka abantu batwala bakasente muganda wange gye yayita kale nno buli we tufunawo obudde tuba twagala okubanyumiza kiki kyemba njagala njagala abaana abato abayingira endongo bategeere obuzito bw'omulimu gwe bayingiddemu kubanga ekintu bw'okironda obulonzi awo tokiwa value tomanya buzito bwakyo naye kitawo singa akuga nti okuzimba akayumba kano nno mwana wange nagenda kutabaala era bannange 13 baafa fe 7 ffe twawonawo nenzija nzimba akayumba kano otegeera nti taata okufuna ssente tigwali muzanyo zaali ntalo kale n'abayingira music njagala bamuyingire nga bamanyi Kadongo Kamu avuddewa ye guno omulimu gwa Kadongo Kamu oba ogw'ebidongo byonna kubanga olwaliro osanga ekivulu kituuzizza abantu 2,000 kivulu kirimu abantu 60,000 naye abakizimba baakola batya bayimbiranga abantu 5 baayitawa bali kwewaayo kunene nnyo abasajja ogamba beewaayo okufula music omulimu buli baakolanga kinyumu ate nga basomesa abantu era ne gavumenti wano ngisaba eri mu kukaaba emirimu gavumenti enoonya emirimu ne bakugamba mu Uganda temuli ki temuli mirimu naye ekivulu kimu we kibeera kiba kimaze okugabawo emirimu ekitone nnyo 2,000 era bwe tuli bufuna obudde ndijjukutemeratemera ng'ovudde kuba kireese ne bekusanze ku kyalo ovudde kuona asolooza ssente ne bana abayinje waliwo abantu abakola ekivulu kibeerewo 10,000 ngezi
enkumi nga 2 nga bonna bafunye ssente. Kakati kyenjagala abantu bategeere ne gavumenti nti lwaki tolwanirira omulimu guno bw'oba olaba nga gufa naye ng'omulimu ogwo guyina ate be gubeezaawo. Kuba kati smart tolina baana bakulu balina tebasomye basomako ekimala nange mbalina okitegeera naye nga basomedde ku ki ku mulimu guno ogw'endongo omulimu gw'endongo abaana ne basoma n'endiguli ne bazifuna batandika okuweereza eggwanga mu ndongo kitegeeza nti endongo erina obugazi bwayo kwegamba bagiteeke ku sirabaasi y'ensi bagitongoza nga tebannagiteeka ku sirabaasi. Njagala basooke baprotekitinga omulimu gw'endongo. Bino ebintu bye twogera gavumenti njagala ebitegeere nti eteekwa okubikwata erabe ng'omulimu gw'endongo gubeerawo. Gamba gufuke gwa gavumenti oba etuyambeko okugutereeza kubanga nze kati naakamala emyaka 40 mu Uganda mu ndongo wangi emyaka 30 genda maaso tujja kudda waawo emyaka 3 nga ndi muki mu ndongo. Kati bwe mba nkugamba endongo mba nkugamba ekintu kye mmanyi nga tekiwulira oba okitegeera kati awo njagala bakole ki batuyambeko. Kaakati ebintu byogedde bino nze ngenza okwetegereza ennyo wadde mpangadde naawe nina bye mbadde sikumanyiimu. Omulimu guno ennyumya egy'ogunyumyamu ogw'endongo olabika ogumanyi nnyo era ogenda kutubuulira olwaleero gye nvuddeyo mu music wamutandika ddi wamutandikirawa? Kaakati obuzibu oba omukisa gwe nnina ekintu bwe nkyagala nkigoberera ne mwemba nkikola nkinoonyerezaako. Nze bwe nkola sho n'ensala nteekwa okumanya lwaki ensaze awavudde obuzibu era bwe nkola sho neggwa ne bwe mba nfunye ssente nnyingi nnyo nteekwa okunoonyereza abantu bano bentutteko ssente zaabwe banyumiddwa era n'obuuza kakodiyo kikenna baleetedde bagenze basanyufu si babbyeko bubbi ssente zaabwe. Kati ekyo ekintu nkikola ki nkigoberera tobakubye ekivulu temuddanga olw'okugoberera ebyo binnyambye nnyo okuba nga nzijukira buli nooti mu ndongo. Waliwo ekyafo ekyenzijukira nti Lord Fred Sebatta bwe yakubanga ekinoni n'afuna abantu 4 ng'awandiika mu kitabo n'ennaku z'omwezi n'agenda ematete n'afunayo 7 ng'abawandiika. Kati bwe baawummulanga ng'addamu abikkula ekinoni waatuyisa bubi ematete baatulera egindi enkuba yatukuba kati ng'abaddamu okusiteekateeka purogulaamu eddayo ebifo ebyo ng'abyegendereza nnyo mu nteekateeka. Gamba n'anoonya obunafu ekinoni lwaki tetwafuna bantu tweteekateeka bwe tuti ematete tweteekateeka bwe tuti kolamu tekinikisi gwe mulimu gwa Namubiru era kyendaajanira nti abantu kati balowooza tingenda kutegeka ekivulu. Ebivulu bino ebyokutegeka ndeesa omuyimbi egindi n'egindi n'engatta nabyo si bibi byetaaga bibeerewo naye agwo ate si gwe mulimu. Omulimu gwe guno nti waliwo Matendo Promoted Singers waliwo Eagles Production waliwo Vision Production ogwo gwe mayita omulimu nga twabanga betukozesa ng'ate ne betukozesa balina bye bayamba okitegeera. Kati ogwo bwali obugazi bw'omulimu naye nga tudda ku kibuuzo kye wambuuzizza watandika ddi wagutandika otya? Watandikira wa? Guno mu 1994 mu butongole 94 naye nasooka n'enzija mu 92 senga w'abaana yali akoze ekibiina n'enkola lihaso twazikola ku Nile Theatre awo twazikolera omwezi mulamba noze mwalimu ne sekandi nzize nkugoberera nange awo sekandi we yayingirira endongo ne muyingiramu
Rose Namata ne muyingiramu omukubi w'ejjita bamwitanga James Nkaaku. Kojja Nkaaku oyo yakubanga lizimu. Obadde oyogera Nkaaku najja mu bwongo bwange. Yakubanga lizimu nga agikuba mpala naye nga mwegendereza. Yali baba Rose Namata. Kaakati mwajjamu n'omusajja kati musajja. Bamuyita Kasirye Godi. Owe Kabunyata. Kakooge. Abo nange kwe nali nyingiridde naye nze nasoma embeera ningamba endongo bwe mbadde njirowooza si bweri wekanga ki nina okuddayo neteeketeeke sooke ndeeko byenyweza ate nkomewo kubanga nalina abayimbi be nali ndowooza nti bakitalo kati ngenda okubeetegereza addaagi kubya ekigo nga sibaaki ojja kutaataganya emirimu gy'eggwanga kaakati ngenda okwetegereza nga siba kitalo ate njagala nze kuba wa kitalo neŋŋamba omuntu addayo noddayo neweteekateeka neteekateeka bulungi jeni nenkomawo kati mu 94 nenkomawo ng'osinzidde ntandika 94 nakolera mu bibiina bino bwe najja nayingira mu kibiina kye bayita Mukisa Guitar Singers Fred Kiwanuka era nno ffe twalina kumpi yali interview yetya okuyingira bino ebyakukwata gye totusondiremu oyimbe yimba najja mu holo complex holo nabweru wali wane nabweru bwe twakubiranga kati ndaba azimba ebizimbe nayingirira otyo natuuka nga mulimu abantu nga 8 oba 10 bazze kulaba ndo nga bazze kusaba mulimu abamu babawadde abamu bazze kusaba lihaso zinaatera okutandika kati nyingirawo ku ssaawa nga 11 kawungeezi ne baŋŋamba yimbamu nensooka nkuba oluyimba nendusuula wali muntu bagumu ekannyanda walina oluyimba lw'obuwulu n'obwavu kakati bwe mmala oluyimba olwasooka ne bagamba olina olulala kati ekyomukisa omulungi nga nekiwanuka zze mukama waffe naye saamulaba kati bwe yajja n'asooka ayimirira eri emabega n'asirika kati ne baŋŋamba ndi kuba olwokubiri nosumulula nalimba saate waddayo n'osinziira nti nakuba oluyimba olwokubiri nange ne ŋŋamba kati wano mpitidde mu first grade niweterako sitampu ali music bwoteza kubanga nayimba ebiseera ebyo njagala ogerageranya ebiseera ebyo nayimba oluyimba abazze okusaba emirimu ne banfuuwa siringi 107 oba okuddeeka banatambuza bigere bebanamanya bazinfuuwa okuyimba bwekutyo naye byadda byenkugamba 94 mwena kati nenkolera mu kibiina ekirala bakiyita Sseggwanga Guitar Singers Geoffrey Mukungu ate kyava mu Mukisa Mukungu yava mu Mukisa ze mumanyira mu Kampala Music Stars ati Mukungu yajja mu Mukisa Guitar Singers nga tannafulumya musambwa bwe yajja naye nga yalulikodinga bwe yajja Kiwanuka n'afuba nnyo lufulume twongereko audience ne lufuluma era audience n'erinnya Mukungu n'agamba wano omuntu akola ekibiina kangende neetongole n'agenda kakati nenva mu Sseggwanga wava mu Mukisa nava mu Mukisa nengenda mu Sseggwanga eya Mukungu bwe nava mu Sseggwanga nengenda mu Kampala Music Stars olwo Mukungu yakwegereza nga muli mu Mukisa oba wagenda n'osaba busabe yampitanga kati nga bw'omanyi musisinkanye tewaliwo masimu naye nga tusisinkana ku Nairo n'agamba lubwamajja tukole ekintu kye munakukola kintu kiyitirivu jangu kati nange jjukira endongolo nali naakagimalamu emyezi nga 8 bwebityo kakati ate aŋŋamba nti jangu eno tufune ssente mu kuddayo okusinziira otomwolozeemu nezinaakukuumako sente sajja nazo bulungi sajja nazo bulungi kozi wali ozekkola naye nali nywezezza bye ŋŋenda okukola omanyi
era kino kisumbuwamu n'abaana bano abayimba. Kati bw'oba oyimba audience ogituuza wali, bw'oba wandika oluyimba oddira abantu nga 400 oba 100 n'olutuuza wali, kati n'otandika odduyimbira ng'owandiika. Kati n'oga naye ekigambo kino bwe nkisuula mu bantu bano kikola, ogera okanga tekikola n'okireka n'onoonya ekinaakolawo. Oye musomesa omutuufu. Oyagala kuyimbira audience eri oginyweze. Kati bw'oba tobayimbirangako ate oyimbira bawuliriza. Waliwo enjawulo wakati w'okuwuliriza n'okulaba. Kakati nze lino ebbanga lye namala mu lyazo eryantagaiza audience kiki kyeyeetaaga, kubanga twakola lyasa eyo Easter yali egenda kutuuka eya 1992 ne tusimbula ku Good Friday. Lyasa enabweru ndi kweri yasenga w'abaana naddayo nsinziire. Okay, nkulaba. Twagikola Good Friday yali twali tugenda kukola kireka munnasanga bba ne tugenda ne tukola. Saturday nga tugenda kukola makindi mu Luwafu Amazon. Luwaferi. Waliwo kitufu bakitanga Amazon we twakola Saturday. Easter Sunday misana twali tugenda kukola Kawaala mwakwata empola. Easter Sunday kiro twali tugenda kukola Kisaayi owetera wali ku 18 nga mwatimba byali byonna byategekebwa bulungi ne radio eranga kwa group yali mpya senga abaana asaanukula. Kati Easter Monday nga tugenda kukola ekamoocha mu Pont Africa era we nakoma. Kamoocha ne naggulu biine enjawulo. Kamoocha yenu wali Nuupu walingawo hoola awo nga olaba wali Kobiru mukirira wansi awo walingawo hoola bagiyita Pont Africa. Kaakati tukomye wali ogenze wa mukungu. Nzize mu mukisa nkozeemu nvuddemu ngenze wa mukungu nvudde wa mukungu ngenze mu Kampala Music Stars. Ebibiina bisatu bikyali bisatu. Bwe nva mu Kampala Music Stars nengenda mu Namige mwewaggule wa mukama wammwe. Kati mu bufunze era Kampala Music Stars era kumpi ye Namige. Kati ne tugenda nga tukyusa ebyo paka ne leero. Mukama wammwe yali eno mugenda mukola muzimba wali ku lubalaza. Ani Kasozi yamala kufa. Ebibiina wakukolera mu bimeka bwe kyoyingira Bidongo? Anti nkumenyedde biringa bina. Nkugambye Mukisa Gita Singers. Seggwanga Gita Singers. Kampala Music Stars. Namige. Kaakati kijja kitya ggwe okubanga wakola mu bibiina bitono ate twawuliranga abayimbi leero n'omulya mu kulaba kenkya n'omulya mu kabuladda leero n'omusanga mu buladde leero n'omusanga munaffe tuzze nga mu naakola mu bibiina nga 12. Kyajja kitya ggwe n'okola mu bibiina bina. Kati omuntu ekimuyambako oba kyenyinza okugamba ekyannyambako omuntu bw'ategeera ensobi nti ngikoze kirungi nnyo. Nze nakola ensobi emu y'ey'okuva mu Mukisa Gita Singers nengenda mu Sseggwanga. Yali nsobi era mu nsobi ze nali nkoze mu nsi nga njejjusa n'olwaleero yeeyo ejjeetya okuba ensobi kubanga Director wa Mukisa yafa n'owa Sseggwanga yafa. Bonna baali mikwano gyange nnyo era bonna banjagala nnyo naye nalina amaanyi ga njawulo n'okwagalibwa n'obuvunaanyizibwa mu Mukisa Gita Singers nga bwanjawulo nnyo. Kati engeri kyonuka gye yanjagalamu sinza najjo kunnyonnyola kuba nali naakava mu kyalo omusajja yanjagala nampa buli kimu. Wasanga amaze okufulumya fiina ate kibiina yali kikoze nga tafulumiza nga talina maanyi obwami yali amaze obufuna. Nkulaba efiina okalyadda yali yafuluma kuba olutwambi olwokalyadda kaddadda fiina part 3 yalufulumiza mu kibiina kye baali batumye Namulondo Gita Singers yavanga bweyogerera awo omukulu gwe baayitanga Ddungu. Tugende mu maaso.
Kaakati kyenkugambye nti nze ensobi eyo nagiraba neŋŋamba siriddamu kukola nsobi. Kwe kusalawo n'okola mu bibiina bitono. Y'ensonga lwaki nakola mu bibiina bitono. Nategeera ensobi gye nakola nga sisobola kugiddamu kubanga ennaku gye nalabira mu Sseggwanga Gita Singers tebangawo. Kankubuuze, waliwo abadongo abajja ewaffe baali ku Sahara nga bwe bavaako bayina emifaliso, bayina enku, bayina esseppiki. Ebintu ebyo twabiraba nnyo nga njala kukanika kunyumba baali babayita Nsamba Gita Singers. Nsamba nno zibona kati weeri. Ekyasabula olukoba. Nsamba weeri. Yamuziizi wambaza mulimi. Obadde otugamba ennaku gye walabira mu Sseggwanga. Ennaku gye nalabira mu Sseggwanga yasukka. Yeeruwa. Kati kansooke nkulage. Ennaku ebalumanyisana ekiro ne musanyusa abantu. Tugende mu maaso. N'obwavu bwannuma obwo simanyi nga saagala buddemu saagala buwulira nga buluma omuntu yenna. Tuyimize ennaku gye walabira mu Sseggwanga. Kakati Sseggwanga yandaba ennaku nga si mu bugenderevu kuba nali omu kubasookerwako okufuna. Kugamba wagwa mu nnaku ya Sseggwanga. Twatomera ennaku ne tutobwa nayo ffenna ne mukama waffe. Weekalimira. Kati kazekengobuulire bwe nnyingira mu Mukisa Gita Singers omuntu yenna oba ne tageti ekisooka bw'oba oveeko oyagala okujja oyimbe okole erinnya. Ofulumye ne teepu. Teepu anti erinnya lyo olifuna osooka kufulumya teepu. Nkulaba. Kati teepu bw'efuluma okole erinnya. Bwe limala okukolebwa olina okukola guruupu. Kyekyaliwaawo omala okufuna erinnya kukola guruupu. Kakati nga nina n'engeri bwe ndigitambuza guruupu eyo egenda kutambula etya okubeera ng'eyingira mu zino Kabuladda zino kulabako Matendo naye eyingiremu ebeere y'amaanyi byonna nga obirowooza. Kakati ezo zonna enteekateeka zange nazirina. Kaakati bwe najja mu Mukisa Gita Singers endongo ebintu bisatu byerina yagala n'abaana bajja mu byegendereze nnyo. Era kati emboozi eno eyamba nnyo abantu abagenda okuyingira okuyimba. Kyova olaba nkugamba ndi mu ssomero lyaffe njagala baana bato okusinga. Tewalabye ono ng'ali mu kusuna gita bw'ayimba. N'abakulu bajje bakole ki? Bayige tubangule. Naye okusinga twagala baana bato. Endongo erina obujja bwa mirundi ebizibu byayo biri bisatu. Erina fitina endongo okuyimba kulina fitina. Tojja kutundawo nga nange entunda. Okuyimba kulina obujja. Okuyimba kulina obukyayi. Kakati kiri bwe kiti. Music bw'oba ng'oyagala kuyimba okola erinnya tayagala okoleyo kintu kirala kyonna. Olina kuba ng'otunuulidde ye yekka. Kugamba ayina obujja. Bw'okwata siringi 10 kiwe music. Bw'oba ng'onyumya ku music. Bw'oba ng'otambula tambula music. Buli ky'oyambala yambala music paka ng'owangudde. Era ensonga lwaki ffe music twamuwangula. Okitegedde? Twategeera by'ayagala. Kakati nze ekyannemeza erinnya kyensinga okwekakasa ne situndwa teepu zange saaziwanga budde olw'obuvunaanyizibwa neeteekako obuvunaanyizibwa nga nkyali muto. Jjukira teepu yo bw'efuluma olina okuyitaayita mu bantu owulire eyimba. Waliwo olugendo lwa yo okufuluma. Abanaagigula olina okuyitamu ng'olina olina okugenda ku maduuka ago ewakase omunnyonnyole n'ekyomuddire tomusanzeewo tolina ssimu ye olina kubeera nga buli lunaku weewuubawo. Kakati bw'oba olina obuvunaanyizibwa guruupu yakutte tuwa ye Masaka oba ye Ssingo muli Ntwetwe eyo Nkooko Kisiita Mpasaana eyo. Kakati ate bwe wajja jje ewakase n'agamba komawo ku lw'omukaaga. Jjukira tewaaliwo masimu. Olina kweteeka mu mudde. Kati kasaga nti osanze ndi bize tubwamu osanze ndi bize komawo ku lw'omukaaga olwo bakusatu.
n'olinya n'oddayo kati ate ekisiita muvuddewo mugenze ekagadi mweyongeddeyo ewala kakati olina okulinnya ova ekagadi okomewo oyogere ne Kasasa okufulumya ennyimba zo kakati byabanga byakubeesibako bafulumya ennyimba oba nnyonnyola mbadde nabbo bwe gwali omulimo gwabwe ati bakusangawa waliwo gurupu ezikola ekampala wali ezitakolawo kakati bo bagende eryenzitiire banoonye gye mukoledde ekibaati kitegeeza olina kujja Kampala paka gurupu yammwe obanga ekoze Kampala ne bakulaba nga opafominga ne bagamba nti kale omulenzi ono ayimba bulungi jangu kakati bw'oba olina omukazi bw'oba olina abaana bw'oba opangisa ennyumba nkuwagaabuwa olina n'abasoma nkuwagaabuwa toyingira ndongo wangi kubanga lugenda kufuna sente n'emu olw'ensonga kati Smart ompadde wano emitwalo gyange 3 bw'ogimpa nga ŋŋamba kangende ku leediyo mpushinga oluyimba lwange luno kati mba ŋŋenda ku leediyo mmaze okubuukira booda awo simu evuga evaka omwana gundi agenza okuva ku ssomero nga mpulira ayokerera abannange nze embeera gyalimu sigiwulira tugendeko mu kalwaliro naye mbeera tali bulungi osangibwa ogenda ku leediyo osobola okuteeka sente ku leediyo osooka kumaliza kyewaka ekaasa obulamu kakati sente ozikuta tozitadde ku mwana avakoleki bamujjanjabe tolina kuba na buvunaanyizibwa bwonna paka ng'owangudde era amazima ga Katonda mugende mutunuulire buli muyimbi eyawangula endongo eno teyalina buvunaanyizibwa siga nti baali basiru bakireerese naye tebeetikka era abantu beebuuza nnyo lwaki Eagles eyo yabeerawo baali bato bonna nga baana bato 98 bazze bavubuka tewali ayina mukazi tewali ayina mwana tewali apangisa nnyo tebibakwatako tebaagala kuziwa ndongo music paka lwe bamuwangula era bwe bamuwangula ne balyoka beeta famire zaabwe okitegeera nze oba egiri 3 gyagenda ozzeeyo opakasizza oba ofuna 2 ne bakugamba mukadde nabulya najja olandira odi nno takutte wansi newaayo sente wetaddeko n'okumwegayirira noddayo n'opakasa kakati ate school fees zituuse n'osasula school fees oba okyali awo ne bakugamba engatto y'omwana bagenze okuva eyo basamba omupiira agenze okumwera teyabise ku mutwe yonna teyinza kuddayo tukyaliko ebyo ne vidi ne zijja netuwa ne zijja omuyimbi ebyo taba nabyo ate annawangula alina kugobera amateeka ga music yekka otegedde bulungi kati nze bwe nayingira mu mukisa Gita Singers n'entandika okuteeka obuvunaanyizibwa ku kunoonya ssente so sirinnya erinnya walisa wali ku bbali olirisanga n'olinona ndyagala naye ssente zino naye ate nina okuba ne ssente kuba nina omukazi nina n'abaana n'otandikira mu kunoonya ssente kati sassa maanyi ku kunoonya linnya amaanyi nengasa ku kunoonya ki ssente nengasa okulema kyekwava kukulema wanoonya mangu ssente bakolagana mbadde njagala nkutwale ku ennaku yafirimira musajjanga njagala eyo ennaku eyo yakuyenka butaaba yavuwala nga temukola nga tukola kati okumanya nga endongo yedda twali nga bw'otalowooza nnyo onyuka sseke nva mu mukisa Gita Singers mbadde nfuna ssente zange omusajja anjagala nnyo byenkola bingi okufuna ssente onoonya ssente ne ku stage bw'olumba nali nnyimba nze nteekawo ebyuma nze nsiba sayike bino ebyuma bosiba ekiveera nze tewali biveera bisakato by'abagagga twasanganga nga babisibye bya ssanja
N'obuvumo libayimbira mikali y'essanja gwe booking LC kati ebyo byonna nga mbikola okuyingizaayo ku ssente. nze mbukingira abantu emmere gye banaalya banaasulawa boozezza batya ebyo byonna nga mbikola emisana gyonna ennaku yali erina kati ekiro olw'eggulo ne naaba ate ne nyambala obuyimbi n'olumba stage ate ne ku stage nga nkola nnyo kubanga era ffe abaazanyanga ebivulu ekyokuzanya ky'okujjukira wazanyanga ekivulu ky'ebyo weerage ate wali nze nalinga taata wa Fiina nga ngenda mu luyimba lw'amamuli oyo Katumba Mawali Katumba alina oluyimba kitalo nga ayimba ku siriimu nga nze mugagga nkwana bakazi okukamala obumazi eyo siriimu tebikwatako onaamunyonyola siriimu okitegedde kakati ebyo byonna nga mbikuŋŋaanyamu essente naye nga sente zirina okulabirira ki family era nze nkubuulira amazima abayimbi bwe baatuukanga ewange nga bakwata ku mumwa nga baleka n'okugamba obabba bubbe naffe kajjako nekikyalako ewuwo twakubanga ebivulu ne tuva mu safaari ne tuzzaayo abantu ennabweru kyokka nga ne complex hall nze njivunaanyizibwako ate balina okusula teni kuddaka nga Naalongo alina kwogera nange era nga bwe tutuukamu nga bagamba nga babagamba aluwa abaana bo bazze wano Naalongo nga ngamba kati mukomyewo mugenda kumalayo ennaku mmeka nti wiiki oba wiikisi bbiri tugenda kukola lyaso ndiye kale mujja kumpaayo emitwalo 6 kakati waliwo Hajji awe yafumbanga akatogo naye ngenda ne mulaba abaana bange onobba wa katogo gamba bwetu bwe nakola ki bwe natambula kakati bwote bwalemu okuyimba bwe nnyingira mu Sseggwanga ennaku ekuyonka butaaba wetulaga Sseggwanga lwaki nategeera nti nakola ensobi okuva mu mukisa ekisooka kiikino nze okuyimba kwange tekwali kwaba kusanyusa nnyo kuzina mazina kwali kwa kusomesa nnyimba ebigambo ne bituula mu bantu ne babiwuliriza oba okuyimba okwo okwawula okwokusomesa n'okusanyusa naye ng'osanyusiza mu bigambo si kwemoolamoola ekireeta omuyimbi okusanyusiza mu bigambo oli asobola okuba n'ekintu kye ng'alina bwe yalema okwatulira kati kyova okiyimba nga bombi bazze mu kikaalo n'oba ng'omuyambyeko kaakati ekyo nakikolanga naye jjukira bw'oba olina music bw'atyo oteekwa okuba nga ebyuma byogera bulungi nga buli kigambo kivaayo basobole obbiwulira oteekwa okuba nga waliwo abakubi b'ebivuga abalungi kati nva mu mukisa Gita Singers ndekayo ebyuma ebirungi ndekayo abakubi abalungi ngenda mu Sseggwanga teyina byuma teyina bakubi kati nga okusanyusa abantu bali oteekwa kubanga bwemoola nnyo ate nga gwe mulimu ye mukama waffe yali akisobola yali obaddikula bungi kati mukungu nga bw'aba alungi stage oyinza okusigala nga toseka ne bivaako ebyuma asigala agenda mukungu yali muzibu nnyo ng'ajja n'asanyusa abantu awo kakati yalina buno obuzina bwa sirayidi obudde ngaebyuma ebyuma ye tebimukwata kati ate twalina ekivulu wano mu Uganda wakabeerawo ebivulu ebi nga esho ne bweba yabadde mbi nnyo nga byo ebivulu biri bwe babituukako toddamu kujjukira sho bwe yabadde bivulu biriweebyo omusambwa gw'e Mombasa n'ekyambe kya Mukamwana kyambe ky'omukamwana ekyo nga nolimba ndutya nodduwuliriza kyambe kya Mukamwana baakizannyanga abantu ne basula awo nga batidde okudda eka ne basula awo mu kikaali mbu bunno abasezi bagenda balya abo ne balimu okudda omusambwa twaguzannyanga abantu ne basula awo bate okusanga omusambwa mu kkubo bagamba bannange nze sisobola kuba omusambwa ngenda kumusanga gwagala amata gamaanyi nnyo kakati ebyo bwe twabikubanga nga abantu baddamu kujjukira kyoba yabadde etya kakati nkubulidde ensobi gye nazo okukola ennaku nekuyonga ebyuma mbirese eri
abakubi abalungi mbalese eri ngenze mu bintu by'okweyiya ate si byange nze nteekwa kuyimba nga nnyinnyonnyola abantu ebigambo byange babiwulire abatudde wali mu ntebe zaabwe wali okitegeera ekyo kimu ekyokubiri nva mu ttuwa y'emu ttuwa y'ebulemeezi twali mu ttuwa y'ebulemeezi 95 nga tubalina emmwanyi mpitirivu nga balina ssente nnyingi nnyo kati nga tukuba kumukumu kati kankereze omuntu we Nakaseke wensinga okujjukira awo bakubanga ekimwanyi nova ekimwanyi nogenda Nakaseke nova Nakaseke noweta bwoti nodde Bukuuku nga bwove Bukuuku nokkerera bwoti nogende mulungi omu bwove mulungi omu nogende Mugenyi bwove Mugenyi nogende Namasujju kati abantu bawondooza mukiraba wewamu naye ng'abantu ababalabye ejjati nkya bajja bakola ki kugamba mwakubanga endongo emiryango n'emmanju nkulaba kati nva mu ttuwa mukisa gye yayita ate Sseggwanga egenda kuyitayo incident eyo mbadde ngenda gikugambako okitegeera nti wakyewala otya bw'oba wakigwamu Mukama mulungi kati nakugambye nti nga bwe nfuna ekizibu noonya kivudde ku ki nzirayo abantu balina akamalo bakubira mu kibiina kye balowooza nti kyamaanyi oba kye bakkiriza oba kikituufu kyali kyamaanyi kyabakubira era nze omu ku b'amaanyi ababasanyusa kakati ate nzizeyo mu Kaseggwa waliko omuyimbi ow'amaanyi manager so w'amaanyi mu kuleeta abantu ngamba mu kibiina ng'osanyusa abantu kati nti gurupu yinza n'obutasimbula wali muzibu ne bagamba Lubwama okomawo ddi kati va ku bino ebintu bye bakola omuyimbi agenda n'ayimba n'agenda naye omuntu eyalinga omukubi w'ebivuga omuntu eyalinga omuzannyi ku show nga bw'aba nga omuzannyi taliiwo naye nga kati nga ffe bwe twalabanga Kabuladda kati mbalire taliiwo nga musobola okugenda nesimbula kisoboka era ng'omukulu agamba kano kagundi katukaleke tukome wali manager wava mu Kisagita Singers nga trip gye mwayise n'ekibiina ky'ogenze mu gyekiraga kati nzirayo nalina ekibiina eky'amaanyi nzirayo n'akabiina kati nadumu nasanga omukazi nali nakolagana naye ku byemmere mu Kisagita Singers kati nzire mu Sseggwanga mukyalo oli nampita nennaye Lubwama lwaki wakola ekintu kino nze nekirwa ate nova mu kiri ekibiina eky'amaanyi ate nojja mu kino oba baakugoba oba baakugoba genda oyogere ne Mukamaawo akuddiremu eri ye watuufu kino ekibiina kino kino wakoze bubi kyokka nga neeri wakiwenuka banjagala naye sikyasobola kuddayo naswala kakati ennaku eri mu ndongo ekyokubiri ebyo bibiri ekyokusatu gurupu eri yalina emmotoka yaayo era nga tukeera ku makya tuteekamu ebyuma emifaliso ensawo z'abakyala zonna ne tuzisibayo seppiki abantu ne batuula nibewanika ku mmotoka waggulu yali Toyota Kamunye buno baali bagiyita Kaboolo naye nga ze zaasooka kati edda waaliwo Toyota Lusubi bwe yavaawo ne wajja Kaboolo Kaboolo bwe yavaawo ne waliwo kawajja Caravan waliwo kombi wagirabako ate zo zadda nnyo naawe waffe yaliyo kombi zadda nnyo myonyi bye zaabanga ne miteegi ebiri n'eyingini yaayo eri mabega naye eno gye nkugamba Kaboolo eringa Kamunyenge n'emitte ena kugamba ng'etwala abantu n'ebintu byabwe twasibanga ebinfaliso eno n'emizindaalo mu bbuutu tuteekayo n'emifaliso kati ku mutto guno ogw'okukameeme wonna ne tuyiwawo ensawo z'abakyala amasefuliya gaabwe ne sitoovu ne tubisibaawo kati gino emitte esatu ng'abantu mwe balina okutuula Mukama wammwe mu maaso abasigadde mabega ffennaawo nga ne dereva yabanga muyimbi oba dereva yali dereva twali twamufuna muzeyikanyike nakati gyali namulabako yanjigiriza n'emmotoka muzeyikanyike gyali gyali ne siminti akyanzijjukira akumanyi
era bwakulaba akumanyi. Kali yaŋŋamba nti yadda Ssemuto eyo yagula Ssemuto ekibanja n'azimba eyo. Kaakati emmotoka nayo kibiina kye ŋŋenzeemu ate kyo tekirina mmotoka. Kati omanyi twakolanga ntuuka eri gundi ampadde obuvunaanyizibwa mukungu ndabe ng'emmotoka ezo ezitutwala naki otandikidde mu nnaku genereeta kirina kyeno teriiyo. Waliwo omusajja yatupangira batupangisanga genereeta baalinga ku bbuluruumu awo. Waliwo omwami bamuyitanga Kalema, omulala bamuyitanga Mukiibi, era abantu bakuba endongo yedda bamujjukira alabika baafa. Mukiibi ne Kalema batupangisanga genereeta nga twazijjanga ku bbuluruumu awo naye nga basobola obbanoonya tubawe ssente nazo nga tetuzirina. Yeseggwanga gitasingaza. Kaakati abanne nakola ensobi kati nakolanga bwe nti waliwo olunaku lumu twakuba Ennongo. Kyalo Nnongo kiri bw'ova e Kassanda ng'ogenda e Bukuya wakati awo waliwo kasiteegi wali paakingi ne wa boda kati wetaba oti ku mukono ogwa ddyo wali ekyalo bakiyita Nnongo. Kaakati tugenda tukuba ku Nnongo naye nga bwe tuva e Nnongo enkeera twali tugenda ku kyalo bakiyita kya Musisi era nakyo kiri eyo mu Kassanda. Kati twakuba e Nnongo nga waliwo omukyala n'ebiseera byali byankuba, enkuba etonnya, tetufuna bantu tubonaabona. Kaakati tugenda tukubawo naye nga mu gurupu yaffe mulimu omukyala ayinawo sengaawe bambi ndowooza yalaba embeera gye tukubiddemu tufunye bantu. Sengawo oli mu engera n'atutemera enkota z'amatooke ezi n'azituwa. Kati nfuna gundi nfuna akapikaapu katutwala katuyiwe wali ekyamusisi naye ekyamusisi Sseggwanga yali yakolawokko eno gyogiddemu gyenzigiddemu nga yakolawo ebikolobero bali bagirinze. Kaakati nga tulinnya pikaapu yaffe nga tugenda Kyamusisi. Tugenda okutuuka ekyamusisi kati wali atwagala nkira bulungi ekyo mukungu era zze tebaasula mu nyumba tebaasasula bakola kibe essuwaani zaffe baazitwala bagenda n'ekidomola kyange batwala ebbaafu nga tebatwagala. onyumya ku nnaku gye walabira mu ndongo okole mu bibiina bitono ndyoke nkole mu bibiina ebitono. Kaakati tubonaabona emmotoka etuleese etuyiwawo egenda ate ssente zaayo sizirina. Tewali simu sirina ssente za mmotoka yatulwalira $1,800 okutujja Ennongo tutwale Kyamusisi. Ku $1,800 sinako wadde siringi ebi. Omusajja atuyiyewo agenda mpa ssente zange ngende. Kati nnoonya we tujja ssente. Kati waliwo omusajja bamuyitanga Ddumba mugakwata jeneeta tugende wali ku dduuka. Olwo jeneeta yagifudde yagisiime yetayaga nannyina jeneeta bakunoonya bese tubasasula naawe giriko kugisiima. Kati tugenze ne jeneeta w'omusajja tumutuukako ngamba wayi bali njagala onfunire $200 nkulekere jenereeta ofiseemu 2 ng'omuntu tugenda kufuna ate amafuta nkulekere jenereeta eno ojja kugituwanga ku ssaawa ya show tugikozese tukuwe ssente zo. Omusajja ng'aga nti ssente zange zitusasula mmotoka eno egende. Gye mwakoze ssente temwafunye? Nkulaba. Kaakati Katonda atuyamba omusajja we natomera nga takolagana n'oli we baasibanga ekikaali gwe batwalira ekidomola we baatugoba twapaaga nga tukolera batuga mugende ne batugoba. Kaakati ono neyiba we balinamu empalana. Omusajja ng'aŋŋamba ye jeneeta mugireete. Kaakati $200 teyagimpa nga ŋŋamba teziweramu mulimu $1,500.
gumu kitundu nti ng'agumpa. Kati nkwata omutwalo gumu n'ekitundu nguwa omusajja ow'emmotoka osigala 3 zibuze. Kati n'enkya gw'ojja otuvuga ojja kujja wano 3 zo ojja kuzisanga otwongereyo ng'okyanyumyawo agenda kusanga 3 ze. Guruupu eyo mu maaso gy'olaga njerabamu okubanga tekyasobola kutimba nga mugwa bugwi ne mugamba abantu tuze tubayimbire. Tutimba twali tukyasobola okutimba. 3 ze zibuze. 3 ze zibuze. Akomeyo kyabatwala. Musajja akkiriza atuuta ogumu ekitundu. Kaakati nze mba ngenda bwe nti musajja kyava ngamba owaayi Bwana Lubwama jangu bwe musiba wano we muti kyemusobola kukolerawo ono akwadde ogumu ekitundu. Bulidde oli omusajja abasumbuwa ninawo nti wali kikaali kati abo abaana basobola okugenda ne batema basala essanja ne batema ebisagazi. Olaba endongo gye yavaga kikaali ne bakola ki ne bakiteekawo n'obujja lwange nze saagala ssente njagala mukole konze tukolere wano nga mbira emmotoka ebima yali tannabijjako teeka wano ng'atekkula. Kakati tutuuka ku nnyumba tewali nannyini nnyumba atwagala. Tebasasula saaliwo okubonaabona ogenda okulaba okubonaabona okutali nkubeeramu ekifaananyi gye nnava ne wendi. Kakati nga omusajja mugamba naye tugenda kukola tutya okwebaka. Kumba omusajja ono agenda kutuyamba buli kimu. Yali yasikira kitaawe ng'alina obuyumba bunene nnyo manju ng'agamba jangu tugende. Nga ntwala mu guyumba mbuuza mwine emifaliso konze tugirina. Mumaze nnyumba yiyo mwebake gufulukwa gunene. Saagala ssente zammwe mwebake weebase. Abaana nga bayera guyumba gwalimu ebizingo banga 10 nga bayera nnyumba abalunguusa nga bayingiza mifaliso. Kati tutuuka ku kulya ennaku ejjo gikuŋŋaanya ewera twagala bulemu kuba okufuna ekyemisana. Tulina amatooke gaffe nga mugambo olina ku seppiti ennene anka obwire weetiiya bulungi agamba gundi maama gundi bano bafunire seppiti batuleetere seppiti. Abakyala baffe bafumba batandika kuwaata matooke. Kakati nze ne mukungu mulepoka bine mama Naalu. Maama Naalu sinamufuna. Nkulaba genda mu maaso. Awo waliwo engeri gye tutambulamu. Wa Music Stars. Kakati wano tuyiye enva ffe ng'abasajja bampe ku simu eyo. Nze ne mukungu tugende. Kati bwe tugenda mukungu agamba tugende wali ku dduuka mufune enva tufunewo kiro z'ebinyeebwa ezi 2 tutwalire bano abaana basekule bayiwe mu matooke tulye ekyemisana kintu kyetokote nga tugenda. Wegamba wagwa mu bizibu nga tewali wogamba nti kanywe kasoda olwaleero. Kati nkubuulira okumanya twali baavu naye ng'ate nze Katonda mwewuunya naye mu bwavu obungi obwo ng'era nze ndi wanjawuloko. Okuumya ekintu twatuuka ne tuyimbira mu ngatta emu naye nga nze nannyiniyo. Ojja n'oyimba nodde backstage. Twali 3 mu birubbuyo omujjukira ebirubbuyo ebyekyaggwa emboozi. Sera yagera ku mmindi eno bwennyumya obulungi bwayo nkisa. Twali naye ngonna mugondi omukisa museggwanga. Kaakati ye yasooka ng'oyimba kufa abanene bwamala n'ennyimba n'akuwa engatto bwe mmala mukungu n'ayimba nze nannyini engatto. Ennaku yabayisaamu eggaali nnyo. Engatto eri mu biro asooka n'agyambala bw'agimala n'agimba bwengimala n'enjiwa mujula mukama wammwe. Eyo ndongo bannaayi nawona nekisanga. Kaakati tugenda ku dduuka tunone ki ebinyeebwa. Tunone ebinyeebwa. Omukungu aleeta olukalukalu
agamba omukazi mpa kiro z'ebinyeebwa 2. Kiro yammeka ya 5. Nkazi apima kiro 2 ez'ebinyeebwa Berwasa abimuwa. Kati bw'abimuwa mukungu atambula agenda agamba sente zo tujja kuzireeta. Awo tusaba ekkubo temuli tugamba atuukiza enjogera ebyama nti agende ku gajjo kuweza muwumbo sita bwe bagenda okulaba tayambadde wadde sapatu yalinya mutabye omulaalo wange ati aba afuluma bwati mu dduuka omukazi kyava agamba nange mpesente zino mupesente kati n'ayita baawe tata gundi tebasasudde kakati jjukira erinnya lya Sseggwanga ne mukungu mu ttawuni eyo kyamusisifu naye oluyimba baalutegeera obyokuyimba bamwagala nnyo empisa nfuunyi talinawo mpisa zakolebwa omulundi ogwaggwa kati omusajja kyava mu kisenge ne bakuba enduulu mubbi wuuyo abantu ne bakuŋŋaana tubbye ebinyeebwa ku ki abayinza bbe ebinyeebwa ku dduuka kati nga nina siringi 1,500 mu waleti yange bwali bwampapula oba 5 ebyo wabirabako ebyempapula mwaka kyogo 95 keko 10 akakiragala kabanga ka 5 nga kafaanana ng'omutwalo kafaananamu ng'omutwalo guno jjukira ka 2 akali nga kapinki kenzijjukira kokka kali kabanga ka papo naye nga kaki kapapula ke 5 kaakati bwe nawulira obuzwavu obungi omanyi nabairanga ne sente ezo nga saagala kusiraanira wantu ne tumalawo ebbanga ng'era ngamba we tukituuka wantu embeera neegaana mba sisobola kumala wano nnaku 3 n'ennya n'enzira e Kampala. Kakati bwe tumala okufuna obuzibu obwo nga tuwemuse nzijjayo akiba last year n'ensumulula waleti n'enzijjamu siringi 10 ow'edduuka n'enduwa ow'edduuka. Abantu bakuŋŋaanye ebinyeebwa abayimbi era singa sayina oba twali tugenda kukola tutya miggo gyali tokose omukazi ne muwa sente ze ne musigalamu 5 ne tukkirira abaana bawala ne basekula ebinyeebwa ettooke ne tulikola ki meketa nekyendalamu kati tukuba endongo oba twafuna abantu 15 wangi oba 17 jjukira omusajja oli atubanja siringi z'N1.5 ku ssaawa emu tujjayo genereeta tugisika abantu abayingiramu tufunawo 3 nga tugulayo liita y'amafuta ne tukuba endongo nekola ki neggwa mu bufunze sente ze twakola awo genereeta zonna yazinywa obumu ekitundu aliwa tetulina sente ze tetulina kati waliwo omusajja obudde bukya ku makya ninda pickup eri jjukira yagenze tubanja 10 zayo 3 tulimusegwa nga gitasingazi gundi pickup tekola ki tekomawo abantu beeyo bamanyi omusajja gwe bayita bikande oba bikande akyaliwo nsajja eyo yabeeranga mutetema naye ng'avuga takisi kati bikande oyo yakeeranga nnyo naye kwolwo takisi yafunamu ndowooza obuzibu n'akeerewa bikande atutuukako ku ssaawa nga 4 abaye kiki naye anoonya abantu bakoze eki bamubuze dda kuba yakeerewa abantu ne batambulira mu ngeri ndowooza gye basobola endala naye olwo tugenda kalangaalo tuva Kyamusisi tugenda kalangaalo nga bikande mugamba nti jangu tutwale nga bikande ajja paakinga emmotoka oba yali tutwalira siringi 7 alabika yatutwalira siringi 7 mwenna
tutukutte ebyuma tubitadde ku katanda waggulu byo biri bimeka ezindala 3 ogwa base gumu ne top B tubitaddeyo n'obufaliso bwaffe batudde munda. Akati ngamba omusajja ono nti twongereyo yali atubanja gumu kitundu ow'edduuka kati twongereyo sente ziwere $2 n'ekitundu twongereyo $1,000 ojja kujja wali ekalangaalo ozinone. Omusajja n'akwata $1,000 n'agutuwa. Sijjukira linnya lya musajja oyo naye nze njagwe bw'oba gy'oli Katonda ogende lumu omunoonyeeko omukisa twali tufudde omusajja yatuwadde ekifo tukolera omusajja yatuwoze sente omusajja atuwadde enju atuwadde esepiti atuwadde ebinu akati enkya awo tufudde tugenze ekalangaalo giteekoze eki abongedde $1,000 giteevuze kati tuba tuli awo essaawa ngezi 3 ng'omukulu atuuse ku kagaali yajja avuga mpola mpola akagaali anoonya birigi ekitundu naye omusajja oyo naye obanje empita ekikulu sikujjukira linnya simanyi bwe nyinza kubuuza kuba kati ekyamusisaawo njijukirawo omusajja bamutanga Sekamatte yalina kapikipiki kameeti yali ng'asuubula emmwanyi ali wange nnyo naye Mutetema nzijukirawo bikande naye ono omwami yatuyamba ennyo simanyi lwaki erinnya lye lyamba mu mutwe. Bw'ofuna abo oyo omwami ojja mufuna kuba ojja kujjukira enju eri we yali naye bw'oba gy'oli ggwe mwami ggwe ng'olabye emboozi eno kuba ku ssimu yange eritya eri 0758 96 48 68 nkubiraako waakiri tunyumyemu bunyumya bwe naaba ne ssente nja kukuwaayo ku kasente kubanga watuyamba ekintu bw'atuuka ekalangaalo ekalangaalo tuse ku dduluko abantu bayingira kakati $2 kitundu akubanja $2 n'ekitundu ekalangaalo awo twasolooza $4 bwe tumala okuzisolooza ne ŋŋamba omusajja ono siyinza kugenda nga situmuwadde ssente ne mugamba mwami gundi nti otubanja $2 n'ekitundu ziizi naye simanyi oba wano tuvaawo kuba kati twalidde emmere genereeta enywedde amafuta mu bufunze tetulina ssente endala zitujja wano tukole ki tugende naye mbadde nina otuukiriza obweyamo kuba navudde wali nga nkukakasizza nti olwaliro kiggwa nti ssente zo nina okukola ki okuzikuwa kati omusajja oli n'akwata ssente bw'ati n'azitunuulira n'agamba Lugwama mugenda kukola mutya ne mugamba simanyi n'agamba mukyali baana bato kyensinga okwagala kwe kubeera nga mukola kati mwe mulina abantu bemukulembedde wano bannammwe baki bangi mulina byemwaleseeka ekituufu temulina ssente ssente zino nzikuddiza naye bw'oliba ofunye olindeetera ssente zange bw'oliba tofunye Katonda kyali baageze mugende n'avuga akagaali ke ku ssaawa nga 8 oba 9 ogw'ekiro n'addayo ekyamusisi ssente ezo n'azindekera ntisobola okuvaawo kati lwaki nkunyumiriza emboozi eyo bw'obanga n'omulimu ng'omulimu ogwo gukusasula tosookanga kupaala nafuna ekyokuyiga era kyekiri kyongambye nti lwaki wakola mu bibiina bitono kati ekintu ekyo bwe nakiraba ne ŋŋamba sigenda kuddamu kumala gava mu kibiina ne ŋŋenda kuba nabonaabona nnyo okugenda okuva mu sseggwanga mbuuke bwe nti akannya nyingire mu Kampala Music Stars nalinga ava emagombe
naye ate nyingira Music Stars ntya olw'okuba nti Seggane yali yakibuuka Seggane nze namuleeta mu ndongo otyo ne kati nze mabegaawo tuli mu Sseggwanga abadongo bagenda ne batuddukako bonna ng'obwavu bususse embeera eganye ne bagenda kati bwe bagenda twasigala tetulina mudongo n'omu jjukira tulina omukubi wa solo yali yali wakubalizi mbamuyitanga Abudu omukubi wa beesi oyo Kiwanuka Sowedi oyo wa UB5 Kiwanuka Sowedi nga gwe ya mukubi wa beesi waffe mu Sseggwanga bagenda omulundi gumu batulekadde kabusa wali eruweero ne bagenda kakati tetulina mudongo n'omu kati ne ngamba ntukoze tutya nzija ku Nairo Theatre awo noonya mukubi wa lizimu kati nsanga Kayinga Charles Kayinga ng'ali ne Seggane ng'ali ne Yiga Pastor Yiga ngamba Kayinga njagala mukubi wa lizimu yo n'agikuba agisulise bw'ati ku kkono nalinawo oluyimba lwange nga luzibu nnyo okukuba lizimu ng'era bwe nkuyimbiramu n'okuba lizimu eyo nga mmanyi omanyi aŋŋamba banga nti oyo lizimu agikubira ku kkono naye agikuba tufuna gitaawo muyimbiramu luli oluyimba lwange oluzibu n'alukuba nnyo ogamba ono simuleka Kayinga taata w'oyo gundi Kafero Junior ne ngamba ono simuleka kakati jjukira nanoonya mukubi wa lizimu saagala bayimbi ate bano osanze basatu Kayinga ngamba abaana bano nze nabajja ewaabwe omanyi sente ze nali mutwalirako okuba gita kizimanyi agenda kufunanga 2,000 buli lunaku nibazina ddala nga zigula obusoda wameka soda yali agula 4 soda nga 25 kati Kayinga ngamba ne bw'oba oyagala nnyo sisobola kuleka baana bano nagamba naye ono si mulungi naye ono ate ayimba nnyo Seggane aŋŋamba Yiga nti ono tayimba bulungi naye ono ayimba nnyo era bw'anaatuuka n'ayimba ojja kukyagala naye n'ono asobola okukubaakuba ku ngoma bw'atyo tujja mutemundi nawe nyawo bulungi kuba nawo ndabawo emboozi kaakati Yiga tayimba bulungi Kayinga akuba gita Seggane ayimba nnyo olina batwala basatu ate sibaagala bano ababiri njagalako wajjita kaakati endowooza eno erimu okubanga omwami Kayinga n'eri ekibuuka Seggane Pastor Yiga nga gwe bawandiika mu kisaawe ky'okuyimba n'obafunira omulimu emboozi egenda kubandala tudde ku nnaku y'endongo eyiyo ate mbadde ekulaga nti Seggane ate nze yannyamba okuyingira mu Kampala Music Stars akuyamba ati kati bwe mbatwala eno mu Sseggwanga andekayo ne Kayinga wabatwala bombi basatu bonna nabatwala bwe babeerayo kati jjukira endongo nga bwe wummula ng'abadongo ababeera ewala Masaka olwonsi muwummudde tewali ssente akanaye kati ndagawa nga bayitaayita ku Nairo basangawo ekibiina ekisimbula ale bagenda n'ekyo kigenda bakola biri byewagwamu badde gye baavudde kati Seggane ne Kayinga gundi yesooka otuddukako Pastor Yiga oyo tutandika okwogera ebula ennaku 3 tuwummule ennaku 2 tuwummule kati tuba tuli awo nga talanta yamukaabya batuyita kolebetika penjudde nyo abajukira badongo nga twemanyi abaye nga bayimirira ngeri bakuba livaasi ne bakomawo bano Baseggwanga yo twebuuzizza kale okugenda okuva mu kavuyo ako mmotoka esimbudde simanyi Yiga bwe yayogera naye ng'alinnye emmotoka ya emboozi nyene gye yataseega tuseke tugikomyawo tunaagidira tudde ku Seggane yo tunaagidira emboozi eyo y'amaanyi nnyo era netusaasire tujja kugira obudde bwayo kuba nayo mpanvu nnyo olwo bagenze nakati bantu Baseggane
bwe twawummula nabo ne bagende wa Kasozi Kampala Music Stars. Kati tuddamu okusimbula olusimbula olwo lwali lutusse olwo lwali lutusse lutya baluyitadde kapusa kubanga twasimbula endongo oba twayitawa ne tugenda kati tutuuke Kamuseenene ebyuma ne bifa twalina amplifier egi komesa emizindalo gyonna kyana emu ekuba besi kyana emu ekuba top kati neefa olwo mulinako mixer talina mixer nga nnene bulungi nungi nnyo okimanyi nti olwo n'ebyuma nze mbiteekako ate oli muzibu nkumanyi nze nteekako ebyuma kakati waliwo omusajja bamutulagirira emityana oba bamwitaani musajja oyo Wambogo oba ye Mukwaya abantu b'emityana bamuyita Bidongo naye ali awo ebuswa bulongo kyemanya akyaliwo nga tugendayo atuwa amplifier oba yatuwa naki ne tugenda Kamuseenene twasiranirawo ntumalawo ennaku ezi endongo y'okulima naye wagikubako y'okusiranya ku kitundu twasiranirawo Kamuseenene nga n'akibba oli sikyamuyina yali akuze Kampala ekyokulya kivanga kati awo bwe twakuba endongo omusajja oyo bw'aleeta ebyuma ne tukuba endongo olusekyo yazze Ibrahim agamba kamba twale busujju enesingo teriki teri sente kati awe Kamuseenene ennaku ze twamalawo tetugula mmere tuti abantu batuwa buwi tuli baana baabwe abadongo basiranirawo ati guno omulimu gw'endongo abagwinako ettafaali bangi ebifo we twakubiranga abantu abo baatwalanga ebipande ne babitimba nga nno ebipande oluusi babitikka mu takisi ne babisuula busuuzi awo kati we babisuula ng'oli abironda ng'asomako Sseggwanga Gitasi nga Zijofule Mukungu nange bajja nga 25 nga ye agenda bafuna omuti asibako n'olwayi bw'ati ndongeze n'olugero nnaku 3 nga mutuuse ng'era abantu babalaba ebifuuka bingi b'ebiseera ebyo mwaleberwa nnyo abantu b'omukyalo abantu baatulera naye ffe nga tulina missioni nti endongo eno tusobola okugikyusa ne tugijjaawo weeri mu bunaku obungi gufuuka omulimu tugitwakula eva endala era ekyo twakikola mwebalire ddala kati okujja temulaba bajjita gita nze nagirabako nga nakulumiriza nalaba lukoba salaba ku gita kwegamba wagwa mu bizibu bya Sseggwanga kati kyembadde gandi nze atanyamba bwe tuva wali mu kusiraana Seggane tubuuka tugenda tuwumulamu ngenda mu Kampala Music Stars kati Seggana ansemba ne Walukagga nti omusajja oyo ayimba bulungi Seggane gwe watwala ayimbe kati yakusabira eno omuli yansemba eno ewa Kasozi kakati Kasozi tiyampa bulungi kiyanjagala mangu naye ne bagamba oyo omusajja omulaba nti ayagala nnyo enduulu naye bw'onooyimba abantu ne bakuba enduulu ajja kukuwa gwe jangu nga gurupu egenda kukuba ku kyalwa kitannamuyenje abantu b'e Namuyenje bakati nze mbaweeki babisa katonumba baalinga abategedde ekizibu kyange banne bampagira kubanga bwe ntuuka e Namuyenje nadda eka nga siina ssente ne ngamba taata kubeera nze wano mu Kampala nga nvugamu ggaali nalina eggaali yange kati taata nga mugamba nti waayi nagenzeeko ewa mwami Kasozi ne bampa omulimu naye sirina ssente zindwala Namuyenje nangamba ogenda Namuyenje nti ye nze jjukira yampa siringi 1,500 olinye taxi ninye taxi ngende Namuyenje naye sirina nnyo bweraliikirivu kuba waliyo bakyali bange bali ababiri waliyo Walukagga
waliyo Seggane. Olwokaga mwali mwemanyirawo? Walukaga yandabako omugundi mu Mukisa. Okay. Kitegedde. Kaakati bwe ntuuka e Namuyenje Nkaaku yakubalizimu. Nkaaku nakolako naye lyaso ziri mu kibiina kya Ssenga. Eza Ssenga w'abaana naye ammanyi bulungi. Kakati bwe mutuukako ng'agamba Lubwama nti Walukaga yakola pulogulaamu. Yaba n'agenda ku stage. Bayimbira. Kati olukiiko lutuulamu. Omusajja ono tebaamuwadde bulungi naye tumukoze tutya okuyitawo. Kakati nga bagamba nti atumuteeke ku nnamba 6. Kubanga bano abayimbi bwe bayimba 5. Audience ejja kuba ekoze eki? Esituse. Awo yoka abasuulemu ki? Oluyimba. Kakati nga tusooka tuziyitamu. Twala luno. Ki efuniddwa bulungi. Ebidongo nga babikubamu awo. Sound check. Nga basirika. Pulogulaamu nnyingidde ku nnamba 6. Abayimbi bayimba nnamba 6 etuuka nkuba bulungi ekikalu. Nenga tefu gikubye eddagala nga nnyingira abantu b'e Namuyenje. Nga buli kigambo kyensuula wenduulu ng'ovuze enduulu ng'evuga. Nagenda okuva ku stage ng'omugagga ali wano. Ali baka stage. Agamba ani abadde ayimba. Nti ono gw'otaawadde. N'agamba jangu wali mu kisenge mu ofiisi yange. Yalina ruumu we baali bamwalidde awo. Ne ŋŋendayo. N'agamba gwani? Ko nze ssebo nze Lubwama. Lubwama oli muganda wa Ssekyoya? Ngalamufaanagana. Ndowooza. Ate nga Ssekyoya mukwano gwe nnyo. Ne mugamba siri muganda we naye nga mmumanyi. N'agamba oyimbye bulungi nnyo. N'atuma omusajja gwe bayita Kibuuka. William. Kaalo ka Buganda. Genda oyite Lubega. Manager. N'agamba ono omusajja buli lunaku muwengayo 2,000 ebirala tujja kulaba. Ogereddeyo ku pereero. Egamba yali akujja Katonda akunudde okuva mu nnaku eri. Naye baagiteekateeka ng'olina okugiyita. Nina okuyitamu. Naye nze sinyiigira Sseggwanga. Gwali musomo. Kubanga gwannyamba nti nno todumanga kuva walungi. Kumala gasaatuuka. Era nze saddamu nkugambye bwe nnyingira Kampala Music Stars kati gwe kirabe nti era ye Namige era yeyo mpaka leero. Okitegeera kubanga ffe twatandika mu Kampala Music Stars nga mwe tutambulira omwo paka n'olwaleero. Bwe tutyo. Bakutadde ku peroole ya 2,200. Ebirala munaabiraba. Ndongo netandika okuva mu Kampala Music Stars. Ofunye omulimu. Kati mu bufunze mbadde njagala okunyumya emboozi eyo. Abantu bategeere omulimu gw'endongo okugufuula omulimu waliwo abaayiwawo omubiri. Kubanga bwe ndiba nkunyumiriza omwami oyo Kasozi we yatuyita nga anaatera okufa. Kasozi yali anaatera okufa yatuyita abantu nga oba 4 oba 6 kuba yayita nze Kibuuka, Mathias Walukaga, Sserunjo Girutamaguzi ne Seremba ne Seggane si 6. N'atugamba bannange nze mpulira ngonze. Twali Maganja awo. Waliwo akahoolo bakayita Night Club oba kati kalaga firimu oba balabirawo mipiira oba balokole be basabiramu. Kaali katono nnyo. N'agamba nze ngenda kufa. Mpulira ngonze. Naye omulimu guno naguteekateeka nga njagala mubeere bulungi. Nagula ebyuma ne ngula emmotoka naye simanyi bwe mugenda kukola nga siriiwo. Kaakati njagala muyiiye ennyimba ezigenda okubabeezaawo kubanga ebyokukola byowe ebikozesebwa byo mukola ki? Mubirina.
naye muyiye ennyimba ezigenda okukola ki obabeezaawo etambule nga mufuna abantu era ku olwo lwennyini awo Walukagga n'amugamba mukama wange nawandiika oluyimba naye mbadde nti oddu kuyimbiramu kati nga bw'otugambye kino kyabukkirize nduyimbemu n'amuyimbira oluyimba olwo lwa Kasozi Ondeseewo yali wandika Walukagga ndebe Kasozi Ondeseewo era eyo kolansi eyo Kasozi yagikola Walukagga ndabye Kasozi Ondeseewo abadde omuyambi wange mukama bw'asazeewo yagyekolera bw'abiyimba yali amaze okukkiriza Kasozi n'amugamba yimba bw'oti olwo oyimba Kasozi Ondeseewo yaluwulirako nga tannafa yali muzira mbozi olina kyogamba olina kyembuuzaayo manege kimu tubasiibula oba okyabuuza abantu tubategeere nga tunaatera okubasiibula olw'ofuna budde bwa tv yaffe erina ebyokukola bingi bannaaye abaagala okulanga naffe ennamba zaffe muziraba ne bwogenda ku dashboard yaffe ya YouTube oziraba ne ku TikTok kweziri Kibaya Promotions Smart Studios ojja kuba otulina paka ku Smart TV abayimbi bali mutuzze tuwulira ababonaabona ennyo mu kuyimba ndi omukubo nze omukubo bulijjo emboozi ensi w'omutima nga njagala okugiwulira mu bujjuvu naye nga njala kugijja kuba nannyiniyo yenze yegwe omukubo tusiibule abalayiba endongo simanyi tambula n'emifaliso simanyi bwe mutuuka wali muguleyo akasawo ka lumonde bamufumbiraawo simanyi mwale mu bifulukwa simanyi ow'emmotoka abayiiyaawo abasuddewo agenzi simanyi muli ku nnyanja mutambulidde mu kaato kayingiza amazzi senayiwayo kagenda kujjula mufe baasiranyidde ku kitundu ebyo byonna nze nabirabako mwakwako ku ndongo y'okusirana ku kyawa ne babasalira olulimi ate gye mwasirana ennaku ennya temwali baatuwanga bubi nkugambye era andubeka musenene namwe muli bazira nnyo nga baleeta emmere nga tetusaana gimalawo ono mugenda kulaba nga aleese lumonde oli aleese muwogo abaleetedde ettooke nga batuleetera n'enkoko muli ombeere bulungi abayimbi baabwe nga batwagala kaakati nno tukyalina emboozi nnyingi ku Smart TV kampuni eziteekamu ssente ziri 3 tulina Smart Studios enekola ku recording ennyimba n'ebirala bikwata ku music eri in touch with the Kibaya Promotions ebikolebwa mu Kibaya Promotions tutula ne Smart Studios ne tukola engagement eyo ne tuteekateeka omuyimbi mu Smart Studios nga tuyambibwako Kibaya Promotions omuyimbi wafulumya oluyimba n'alukwasa Kibaya Promotions ebisigadde ne bibeera eyo paka kumubatuusaako kuteekateeka biki n'okumuyigiriza okuyimba tulina ne Sherry Electrical Powers situkaka ogambye nti omuntu aba alina obuvunaanyizibwa tayingira kuyimba ayagala tutambula naye kasita weetekako ekyo kyo sikirumamu bw'oba oyagala okuyimba music yenna toweetekako buvunaanyizibwa omuyimbi music yasinga obujja buli kikubi kyokwatako kiwe music okimanyi nti music ono abantu bamuzeemu nga bagagga ebakuba n'abaza ku ground ate music atwala n'okusuula gavumenti kati enamba ya Kibaya Promotions eri 075